إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba saamukkiriza muddaka zino tuli nnyo tulabe ku الحكم في الحج kugamba ebintu ewa ensonga enneekusifu lwaki tukola hijja n'okugjawo okubuusabuusa n'okubuzaabuza okwabo abatayagala busiraamu oba ababuusabuusa obusiraamu be bateeka kukola hijja oba abantu okugenda eMakka. Abantu abatali basiraamu abamu balina ebigambo by'okwogera ku hijja bagamba nti musinza namwe musinza Kaaba, musinza ejjinja eriddugavu n'ebifaanana, nga bagamba nga nabo bwe basinza ebibumbe ne babikwatako ne babisinza ebibumbe ebiri e Namugongo n'ewalala, nti bagamba n'abasiraamu nabo bakola ki? Basinza ejjinja eriddugavu oba basinza Kaaba. Twagala kujjawo okubuzaabuza okuli ku nsonga eyo bwetyo. Naam, ekisookera ddala nga tunakutandika mu musomo twagala kujjawo n'obubuze oba okubuzaabuza okuleetebwawo abantu abamu abagamba nti abasiraamu bakoppa ennono okola hijja kukoppa nnono z'Abawarabu, nnono ez'Abawarabu abashiriku abasamize abaalinga bakola hijja nga beetoola Kaaba ne bakola biki, nti kaakati abasiraamu bakola hijja olw'okuba nti bakoppa nnono z'Abawarabu ez'abasamize. Twagala kujjawo obubuze obwo bwonna n'okubuzaabuza okwo tubeere nga tuddamu ensonga ezo. Naam, ekisookera ddala ensonga ezo zonna nga wenzogedde si ntuufu olw'ensonga zino wammanga. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an nti inna awwala baytin wudi'a linnaasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil'alamin. Mazima ennyumba eyasooka okuteekebwawo eri abantu nga yateekebwawo ku musingi gwa kusinza Allah yekka, nga yateekebwawo abantu basinzizeemu Allah mu bwomu bwe, ennyumba eri eMakka eya Kaaba. Ennyumba eyo Kaaba nkadde nnyo era Allah mu Qur'an ayina we yagiyita albaytul atiq, ennyumba enkadde. Ennyumba eyo nkadde nnyo nga yazimbibwawo oba yateekebwawo ku lw'ensonga y'okusinza Allahu subhanahu wa ta'ala. Ennyumba eyo yaliwo okuviira ddala ku mulembe gwa Adamu alayhi salam. Kaaba nabbi eyasooka. Kaaba eyo n'ebeerawo naye watuuka ekiseera n'esaanawo ne waba nga waasigalawo musingi gwagyo, kwegamba nga foundation weeri oba kwegamba weeyitira, naye nga temanyiki, nga abantu tebagimanyi. Watuuka ekiseera nga abantu tebakyagimanyi Kaaba weeri. Allah subhanahu wa ta'ala n'alaga Ibrahim boundaries za Kaaba, wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayti alla tushrik bi shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala n'alaga Ibrahim Kaaba eyo weeyita weesalira, era Ibrahim n'agizimba ne mutabani we Ismail. Allah atugamba wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Allah subhanahu wa ta'ala yalagira Ibrahim n'asitula ennyumba eyo n'agizimba Kaaba bupya, kubanga yali eweddewo nga abantu tebakyakola ki? Tebakyamanyi naweeri. Ibrahim n'akola ki? N'agizimba bupya ne mutabani we Ismail ne bagizimba neyimirira bulungi. Era oluvannyuma lwa Ibrahim okugizimba abantu ne bakola ki? Ne batandika okubeera nti bakola hijja. Era nga hijja
oba okwetolola ennyumba eyo kwa kubeera nti tusinza Allah yekka. Era Allah mukulagira Ibrahim okugizimba Allah yagamba alla tushrik bi shay'a, temungattako ekintu kyonna mukubeera nti nga muli ku nnyumba eyo, temungattako ekintu kyonna kirala. Ekitegeeza ennyumba yateekebwawo kusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwekka awatali kumugattako kintu kirala kyonna. Kaakati ebyo byonna bireetebwa nti musinza ejjinja naki, ejjinja eryo alhajaru al aswad tulikwatako, naye okukwatako kutulikwatako okwo si kwa kulisinza. Era lumu sahaba yitibwa Umar yagamba nti oli jjinja ng'ayogera ne hajaru al aswad ng'ayogera ku jjinja eryo, mazima nze nkakasa Umar agamba tinkakasa nti gwe tolina kyoli okuggyako ejjinja, era senga saalaba mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga akwatako n'akunywegera nandibadde sikikola. Nekiba nti ejjinja eryo tulikwatako n'okubeera nti twetoloola Kaaba n'ebintu ebyo byonna byetukola eMakka tubikola olw'okugondera etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yalagira tumusinze bwe tutyo. Bwe tugenda ku Kaaba ne twetoloola tuba tetusinza jjinja yadde okusinza ennyumba enzirugavu yadde okusinza Kaaba, wabula tuba tusinza Allah. Allah yatugamba mu Qur'an nti falyabudu rabba hadha albayt. Allah yatulagira nti mubeere nga musinza Allah subhanahu wa ta'ala, mukama w'ennyumba eyo, omulezi w'ennyumba eyo, katonda w'ennyumba eyo Kaaba. Kwegamba tuba twetoloola Kaaba tuba tusinza Allah subhanahu wa ta'ala, siga nti tusinza ennyumba eyo. Nedda Allah yasalawo tumusinze bwe tutyo mu mbeera bwetyo. Era bwe tuba twetoloola tetulina kye tusaba nnyumba eyo yadde ejjinja eriddugavu, byonna tuba tubisaba Allah, ayi Allah mpa kino, ayi Allah mpa kino, ayi Allah mpa kiri. Tuba tetusaba. Era bw'otandika okusaba Kaaba oba ejjinja eriddugavu oba okoze ezzambi eddene erikujja ne mu busiraamu, wabula tusaba Allah subhanahu wa ta'ala, tetusaba Kaaba. Naye Allah ye asalawo nti tumusinze mu mbeera bweti. Kati ekyokulabirako ekirala, bwe tuba tusaala ne tuteeka ekyenyi wansi, kuba tuteeka ekyenyi wansi nga tusaala, omuntu ayinza okuba amanyi ensonga lwaki tukikola, omulala nga tamanyi lwaki tukikola ekyo. Kati oli waavayo n'agamba nti abasiraamu bateeka wansi ekyenyi nga basaala olw'okuba basinza ettaka oba basinza emikeeke egyo oba emisaala gye basaalirako, baba basinzizza ekyo. Nedda, si ekitegeeza. Allah yasalawo tumusinze bwe tutyo, tusinze nga tusaala nga tuyimiridde, tumale tukutame, tumale tuteeke emitwe wansi, tumale tutuule, byonna era ebigambo ebyogererwawo bya kusinza Allah subhanahu wa ta'ala na kumutendereza. Nabwe kityo ku Kaaba okugyetoloola tuba tutendereza Allah na kumusaba na kumwegayirira, naye Allah yasalawo kumusinza mu mbeera efaananako bwetyo. Kiba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti innama ju'ila at-tawaaf bilbayt was-safa wal-marwa war-ramy al-jimar liiqamati dhikrillah. Innama ju'ila at-tawaaf, mazima tawaaf yateekebwawo, tawaaf bilbayt okwetoloola Kaaba, was-safa n'okwetoloola Safa ne Marwa, ebintu ebyo tubikola nga tuli eMakka, wa ramyul jimar, n'okubeera nti tukasuka tukuba ebiwaji liiqamati dhikrillah, nga byonna byateekebwawo kuyimirizaawo kujjukira Allah, kuyimirizaawo kutendereza Allah. Ebyo byonna tetubikola kubeera nti tukola ki, tusinza Kaaba eyo, wabula oba tusinza ebintu ebyo tuba tuliko, wabula tuba tusinza Allah subhanahu wa ta'ala, tuba tuwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala, tuba tutendereza Allah. Naye Allah yakifuula bw'atyo, yasalawo bw'atyo nti munsinze mu mbeera efaananako bwetyo. Era mu kkuba ebiwaji walinga okasuka amayinja, okasuka ogamba Allahu akbar, Allahu akbar, buli lukasuka bw'oti okasuka amayinja obeera ogamba Allahu akbar ng'okuba ebiwaji. Ekintu ekyo oba olaga, sigamba nti oba oli kunkuba sheitaani yennyini eri awo, nedda, nti sheitaani eri Makka, nedda, ne Uganda gyeri, nedda, sigamba nti oba oli mujjukubaawo, wabula Allah yasalawo okubeera nti tumusinza mu mbeera bwetyo, okubeera nti tulaga obulabe oba tulaga
obutayagala shaytaani nga tukola ensonga eyo nga bwokwata ejjinja nga bwokasuka bwoti kubanga Ibrahim alayhi salam yakola ensonga eyo Allah yamulagidde okusala omwana we omutwe. Allah yamulagira okusaddaako omwana wa musale. Yali agenda okutuukiriza etteeka lya Allah, shaytaani yatandika okumuperereza okumugamba ebigambo ave ku tteeka lya Allah. Lwaki osala omwana wo biki? Ibrahim n'akwata ejjinja n'akuba shaytaani. Yagikasukira emirundi 3. Yagenda mu kifo ekirala era shaytaani neddamu n'emugamba ng'emukema n'akwata ejjinja n'agikuba. N'agenda mu kifo ekyokusatu era Ibrahim n'addamu n'agikuba. Kati naffe tubeera e Makka tukola ekikola ekyo Allah yagifuula ibaada, yakifuula nsonga yakukola ki yakumusinza. Tukasuka amayinja ago nga tujjukira Allah nga tulaga obulabe n'obutayagala shaytaani. Allah watu yakola ki bwe yakikola. Naye siga nti tuli mu kuba shaytaani eri awo, nedda. Naye Allah yasalawo tumusinze mu mbeera efaananako bwetyo. Nabwekityo n'emikolo gyonna eja hijja zonna gyakubeera nti tukola tulaga watugondera Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nti tusinza Allah subhanahu wa ta'ala awatali kusinza ebintu ebibeera e Makka. Kyova nti Allah era okutunula kwaffe e Makka nga tusaala nga tutunula eri Kaaba tuba tetusigamba nti Katonda ali Makka. Nedda, Allah subhanahu wa ta'ala ali waggulu w'ebitonde byonna, naye tulaga bugonvu. Allah yatulagira tuba tusaala tutunule eri Kaaba. Allah yagamba nti walillahi al-mashriqu wal-maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah. Allah yatugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yennannyini mashriq, east ne west, buvanjuba ne bugwanjuba, n'ebbanga lyonna ne wakati w'obuvanjuba n'obuganjuba. Allah subhanahu wa ta'ala byonna bibye yabitonda. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah. Yonna gy'oba otunudde Allah subhanahu wa ta'ala, yonna gy'oba otunudde, yonna wawe kugamba yonna gy'oba otunudde Allah subhanahu wa ta'ala asobola okwanukula nakkiriza okusaalako. Allah kyeyali ategeeza mu aya eno, Allah subhanahu wa ta'ala yonna saidi zonna enzira zonna oludda lwonna zonna za Allah. Kati Allah gy'aba atulagidde okutunula nga tusaala gye tuba tulina otutunula. Era mu ntandikwa Allah yalagira abasiraamu batunule e Baitul Maqdis e Filistin ng'abantu basaala batunule eyo. Era bwe yamala ate Allah n'abalagira batunule eri Kaaba, era ne basaala nga batunudde eri Kaaba. Mu mbeera yakutugezesa n'okubeera nti Allah atulagira tutunule gy'aba atulagidde gye tuba tutunula. Kati era kyekimu Allah era kyategeeza fa aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah. Oyinza okubeera mu kifo nga tomanyi Kaaba weeri oba nga tomanyi qibla gyeri, n'ogezaako n'onoonyereza n'okolako ebifube akulaga qibla gyeri naye n'otasobola. Tetugamba nti tosaala, osaala era esswala yo gy'osadde Allah akola ki? Agikkiriza. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah. Yonna gye muba mutunudde Allah subhanahu wa ta'ala yonna wawe kugamba Allah asobola okukkiriza okusaala kw'omuntu mu mbeera gy'aba asaddemu. Kasita kakola ijtihad n'akola kayofuba okulaba Kaaba gyeri naye n'atasobola ate kulabayo, esswala ye ekola ki? Etuuka. Nabwekityo mu bufunze gebimu ku hikam oba amakulu ameekusifu lwaki tukola hijja. Ensonga ekulu kubeera nti tujjukira Allah subhanahu wa ta'ala, si kubeera nti tusinza Kaaba yadde ejjinja eryo eriddugavu okusinza kyonna ekirala, wabula tusinza Kaaba, tusinza Allah subhanahu wa ta'ala, tusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka watali kumugattako kintu kyonna. Hadha wallahu a'la wa a'lam wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.